Abempanyi nanyini wano seba kukuba n'okukuba bakulira masuuti leero tetuli mu masuuti ensi abantu bagimazeewo oli kyali kitoogo bwe kityo kino kyabyafaayo an order to vacate and we go to the chairman LC1 and we use the police so that they know. Wali town council sub county kati bano nze ndudde nga bayita mu twara go bayina ne chairman waba abalimira mu atabo bana chairman abakontrolling nga specifically wenu yes maybe what we could do is to have Muko, nonga waliwo n'empanyi. Wano waliwo proti. Basuubuzako. Kumitwala 5 funa 5. Kumitwala meka? 5. Uganda entuufu. Walaba no fishing here. What's this? I know you can take a much part of fish. What's the deal? Mukama wange oproti yo yeruwa banji proti yeruwa tebanapa nesinga mbanka funye yinzo katekama bintu by'ebyenyanja tekawo njaga If you know you have webomanyoli ne land title yo nga yakolebwa above 1995 yes constitution yobagikolera ne bateekamo caption ya entobazi mu Minister of Lands eye bategenda okola above 1995 eye be ili invalid era ba to apply nga damu ne mabali kolagana ne Minister of Lands bagenda ku cancelling ameze titles naye bwe bange iyo yakolewa emabega wansi wa 1995 eyebera valid title naye okukozesa ekifo olina okuyitira munema ne mu Minister of Water and Environment Wetland Department ne bakugaidinga kiki olina okukolerwawo ku land title yeyo waliyo ebintu nga byokola ki byokola ku byennyanja fish farming enze wange waliyo ebidiba byennyanja ebyo bikirizibwa ng'ogaidingiwa n'ennema nga bakuwa n'ekiwandiiko approval ya fish farming
ekirala ecotourism site ng'olina okukoleramu ebintu by'okulambula tolabanga profesa bwaze wano atudde wano mu kasinze kalungi naye nga tewali kyokyusiza olutobazi ogezaako okuleka nga bwe luli ebyo byokka bye bisobola kukkirizibwa n'okujjamu ebyo bitogo bye mukola crafts ng'osobola okugendamu under guidance n'ojjamu ebyo bitogo n'ogenda n'okozesa income generating activities. So bannange webanga oyo kano obaani yagula ekyapa kya 90 oba myaka 10 emabega 2010 2005 ebyo byonna biriki alina obijjamu ng'ennaku 21 tezinnaba kukola ki kuggwako bwe tubisangamu nga mwebiri nema neegane kale nze kambikugiremu naye nga tukusiba oba period esooka ya myaka 7 nga tuwozezza nze saagala tutuuke eyo abeddambwe ate saagala ebintu bino mubiteekemu buno kubalaatirira buno politics buno butalina gyebututwala tolaba luli omwatu onooneramu beŋŋamba politics bubeeko tulabe nti ekitundu kyaffe kisigala nga kisobola okutuyamba ffe okubeerawo n'olwekyo kyamaani ssebo abakulu bano abalimiramu ngaende ennaku 21 nga mwamuseewo alinamu akakuze akajjemu akali ate alinamu kakuze akafiirwe eyatunze eggulo oli bw'anajja musaba obusente bwe abumuwe bw'anaaba tamuwadde ebyo bijja kuba ensonga zammwe muva wano genda gobero nakyo naye bwe kijja okuba muva wano kusalako tugenda ku saidi eri era ey'amayanja naye ku saidi y'emasuuliita nakyo ekirangiriro kijja kuba kimu nze sijja kudda mujja kulaba feesi yange ate temunnoonya olwo mujja kunoonya ono ojja kunoonya mukyala Rebecca mujja kunoonya mukyala Rebecca kuba ye mukulu ku district level nze njogedde mu ddoboozi lungiko abanaddawo basobola okwogera mu ddoboozi erisaakaavu mulina kye muŋŋamba okutujjukira nateera kubanga omulanga guno tugukubye nnyo ffe nga abalina enzikiriza ey'akatonda kubaffe tekikiyita nti empewo nti nazo zanjawulo eri katonda eri malayika ze kubanga ebyandibadde biddirira obutinuuno nga bwakatibwamu ate nabyo byandibadde birala naye tubadde twasirika ne tugamba nti mukama y'anaamanya tuba tuwaayo tufukamira eri katonda mpaka wemusitukiddemu nemujja nze nja kwebaza nti awo musobodde ate okutuggiramu kusobola ate okukuuma obutonde buno kwekuuma ffe abantu n'abalijja n'abalibaawo dono nebakiddewo emyaka 23 mu kibira wano mayanja yajja ndaba naye wali teyatuukawo era amazzi gaakoma wano wali teyatuukawo buli kimu ekyagenda mu maaso nantumira naye teyankwata kwadde n'omundi n'ebiki so abawakanya ebyobuwangwa nja kusaba bannange ffe kennyini ffe buwangwa olw'ensonga nti ziri malayika zikkiririza mu ffe buli kimu n'amagezi nga bw'okisobola byebibulayo tukungule tuveeyo tubadde tusaba kubanga maama ennaku y'abakyala ogimanyi tutaddeyo kakasente naye mwezi gumu n'ekitundu tukungule tuveeyo
kyetusaba bannaabwe era tetujja dikyusa lwaleero ennaku ziri 21 twandigambye 20 naye bagambye 21 so ebiddirira oba obirya bisoobooza oba obijjayo ebijanjaalo n'ebirimirwa byonna mu bijjeeyo etteeka terijja kukyuka ndooza mpulikise bulungi muzadde yazaala abaana bo tulina okubawa ennaku 21 nga bwakyogedde era tekigenda kukyuka kyo kituufu naye still etteeka lyeyongerayo ne ligamba nti fenga NEMA tusobola okusalamu naye standard eri 21 naye fenga NEMA tusobola okusalamu ne tukola ki kweyo period gye tubadde kugyongeza kituwa obuyinza sigambye nti tubawadde obuyinza nti tusobola so mu restoration orders zetugenda okukola tujja kutuula oba tuconsideringe naye sawa zino tekisobola kukyuka simanyi oba mukitegedde standard eri 21 naye NEMA yebweraba neraba nga mwezi 21 days tezisoboka esobola okukola ki okubawengezayo so kati mu bipapula byetugenda okubawa mujja kusangamu consideration oba tuba considerinze oba tukikipinze ki 21 days yenna n'ayiika ku ttaka pulezidenti yali aveeno era ekyanyamba kuyitawo kiro obudde ogenda okkeera ku makya nali ngenda na mu miitingi wakiso ngenda okutunuulira ne ŋŋamba katonda nga yanyambye omusajja n'ayita wano kiro nenzija ne mbakuŋŋaanya kusibira bwereere twalina buyinza bukola ki n'ennumba abataka abo ne tutuula bulungi ne mbagamba bannange wano nze nfiirwa omulimu oba nammwe kijja baleetera obuzibu muwogo be baamwekuulira ne tumukuula omusiri tukalubiriza olusi naye nva waggulu nga ŋŋamba nti ssentebe ku kakiiko kobeerako n'owebyobutonde tukole omulimu gwaffe kitaasa ffenna ne bwe tusimbamu emiti tusanga gitemeddwa olw'okutaba na ssente nnyingi tujja kwagala tuleetemu emiti egikola nga live markers okuva ku kikondo paka ku kikondo naye ffe bennyini abatuuze tulina okukolamu kye tuyita okwebuulirira kuba omugga bwe gunyiga tegujja kusosola ewuwe kati tegujja kutuukayo nange gyembeera tegujja kutuukayo gujja kukosa ffe abali wano abaana be tuzaala nange ndi Naalongo naye ebyo sibimanyi abambi katonda yeyampa amiina mukama akwongere naye ffe ng'abatuuze abatondeddwa mu Uganda nga tetusazeewo katonda n'asalawo n'atuteekerawo ebitoogo bino ng'abalala tebabiina ayina ensonga tubikuume ku lwaffe abaliwo kati n'abajja mu maaso okosa kino leero kijja mpola naye nga obulabe bwe kireeta bwankalakkalira ate tekisosola ngambye nti obulabe bwankalakkalira ate tekisosola ngenda kukissa mu puroguramu yaffe tujje tusime emiti njagala nnyo tugisimbe nammwe oba tutaddemu bibala omwana ajja alyeko omuyembe batussaamu taminali olusi mugikula singa mugikula ne mugitwala mu bibanja byammwe kibakale naye mutugamituge nezo ziba ssente za mwe wa musolo chairman nva waggulu nga nkalaatira ab'akakiikoko mmwe mukulembera ba LC benkizo mu kusala ploti mu ntobazi tukyogedde enfunda n'enfunda nkigambe mwami Matiyalo nga bwanika ffenna tukimanyi era ne bano bwe bagenze bamenya mu lubigi bajuliza ba LC tweddeko tweyanzizayo bwe ziwera ng'ennaku z'omwezi 15 ogw'omunaana nja kutegeeza mukama wange ennaku z'abali nno ziweddeyo naye teyayogedde ebikajjo sibikkiriza era NEMA bwenegamba nti katulindira ebikajjo byammwe mbijjemu awo nja kulwala ne kasooli naye temukkiriza nnyo njagala bano batuule olwalulwe sirweggwayo aba NEMA district ne ministry naye ndi abantu b'eddambwe twabalabye nga bonna basanyufu si bantu babi tujja bwe banaano bakola order balina order gye balina okuwandiikira wano ejja LC olunaku bwe luti bwe lunaatuuka
newankubadde twali tuwadde ennaku 2 zokka tubongezaayo oba n'abakkiriza okwongezaayo akaseera bwe kati ebintu byammwe bikule mubijjewo akaseera ako kanaatuuka ebinaabeeramu bijja kusalwa naye nze kyenjagala okusaba mu abalala kuba abato bali smart temutunda kuba ati mujja kutandika ate okutunda bannammwe balugwemu kubatomeza ate waliyo ne mwami Kayongo omusirikale ajja ng'agamba nti naye wawe n'atemaatema mmere y'abantu so chairman ateeka okuba so ku kesi ya Kayongo eri bweti ekyomukisa ebintu biseera ebyo gundi ene issue y'olutobazi yali tenaba kujjawo nnyo naye nga ettaka eyo liyingira ddala paka mu luki mu lutobazi alinako ne landi tayito sinze nkuuma ebibye baye kyetaga yennyini ng'akozeewayanga abeera Ntebe ne land title yagifuna ddi land title yagifuna about 10 years back ate yo it is invalid livira wali eri waggulu livira liriko acres eziri ku lukalu kisinzira ku demarcation ya wetland ya Nema ku lukalu kuliko acres nga 2 naye ezisigadde zonna ziri mu ki maybe professor ngonzikiriza okusomesako abatuuze nga lwaki twagala gavumenti eyagala okukuuma entobazi ezo zivaamu enkuba entobazi ezo zisengejja amazzi kuba amazzi gano ag'amayanja gagenda gatuuke ku kafu agende ayiwe ku river Nile agende ayiwe ku Mediterranean ng'oyise Egypt so siga nsi emu mu Uganda twandibadde tuvuga nti atofaayo genda weekole eyo weeyambe eyo naye weeyamba wano osobola okutta n'ali luddawa Egypt so ekitoogo ekyo kyamaanyi nnyo mu kuyamba ensi yaffe nti kati eyonoonese era kyemmanjagala tukuume obutonde bwaki bw'ensi ngambye nti obutonde bw'ensi tuzina okukola ki muve mu bano abajja tulime bagala kutugira bugizi bano abato bano boogera baalo gye nabaddeko emuduume abato kuba tebamanyi bo baagala kyaleero naye tebamanyi nti wano osobola okwonoonawo ne wafuuka negundi desert bagiyita batya eddungu tebamanyi wano bw'oyonoonawo enkuba ejja kukendeera abali eri waggulu ng'ewakyamaani eri nga bakaaba tebakyasobola kufuna nkuba emala era ndowooza ne mubadde mugira oba oli awo oli musana ogenda okulaba ng'enkuba ezze n'ogenda n'owanika ngende nsimbe ebijanjaalo olubiteekayo ng'omusana gukoze ki I'm here because you see that place there on the road. That's where President Museveni stood 2 weeks ago, nearly 2.5 weeks, and they saw this. And he said, Danze Dambwe must be moved up. That's why I'm here. And actually, I have seen. I don't know how to manage to live on a young Avita, Avamani, Elam, and Jakutambla Namu. Jogenda,
gundi yena abascout gye babeerayo wa cars. I want to see who is dumping in the cars. Then I also want to go in the Matuga area towards where? Megade next week, because these are small people, but they are those big people who dump maram there. This one can be recovered, because it is easier to recover. These fellows just scrape and put some crops. But those ones who are dumping maram, it's unrecoverable. Obuwandiike ng'oba otunze ekintu. Bano abantu bayingira buyingiza abantu bazina b'enkolo kinga entobazi zonna zonna ku paka eyo. Kyogamba neranze. Wait a minute. Oyina gundi, oyina land title. Sina land title wano sinawo kibanja lwaki bati babagamba nti Senyora okubuuza. Okubuuza okumfunirayo ku abalima muno. Ndwendi atenda. Akengamba na mimi Anze sazi no wobuza bona bona sinawo nimero. Twali kirime kyange neki. Wali wa Weswa, wano mbaba mto mula musawo, wano wa Sempala, wali banji we bali neze sina. Kuwano waliwo okutunda abantu bapangisa. Ate sikyagala. Kuba olyagaye nti mbadde nfunewo akawogo. Naye adde afunewo akawogo, naye ng'aliwo afunewo akawogo nga talima. Bwe akawandiiko. Nze sirina akawandiiko wadde just mbadde njabuzibwa naye omu kwabo. Eri abaana. N'abaloboli abayinza okuba besemanyi naye nze nga gwe nnyinza okutegeera. Gwe olima osanze basaaye. Nze anti nga muzeeyi wenkugamba nti nkunyere nenkugamba nti omuntu ng'azze wano mu kitoogo wasanga nga mbadde nalimirawo kakati nze nzize naye njagala okulima n'oyawo okulima ate wonna ndaba wajjudde ennimiro nkola ntya kati space kitenga yaggwayo gy'oyinza okulima nti kulimaawo naye mbanga ozze gyendi nga bwozze kugamba waayi ngeje nasaba wano sijja kuwawo ku bwereere mpaayo okumpa jangu odde wano kankuwe ate nga gw'olinawo emmereyo anti tuteesa mu kukkaanya kuba nawe oyagala kukola ki kuba n'emmere nga nange wennina ogana n'osalako ku kikyo nenkugala kankuweeko nange nsigale wano naye mpaayo okumpa kuba nasaawawo kitegedde